bambi ayinza okubanga they have 6 sinuses or probably ng'akola nnyo n'akoowa n'aggwerayo o mu kulya kuno gw'ofumba obulungi byonna ebigundi ebizibu birina solution whether it's his manhood nga sexual life yamwe eri affected there's always a solution by the way bwebanga he's a 1 minute man not bino ebirala but 1 minute you know what I'm talking about because normally omusajja alina kubanga it's 4 minutes and above bwe zibanga ziri less mugende mu ddwaliro kubanga normally omusajja ali nomo bamubalira 4 minutes nga simukomole 4 minutes Now what are we doing? 4 minutes so no it's a solution yeah kisinziira kati medically gwebyo bibyo medically it is 4 minutes anti so it's not 4 minutes so bwe zibanga 4 minutes ebimu issues zisobola okubanga ziri psychological yeah yes omwami ng'omuleka nnyo baby ndeka yeah so kiyinza okuba nga kiri psychological bwe kiba still kiri medical go and see the urologists bamukebere bamujjanjabe suggest omugambe honey you need to do this it is 4 it's short a little bit short that is nga mutandisa anti bagamba nti omuntu ali nomo you were saying so kati abamu so 4 minutes oyo taba mukomole omanyi bambi sigenda gendayo so anti bali more sensitive abatali